Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abooluganda abatulaba ku 3 ABN Uganda, twongera okwebaza Mukama Katonda olw'enkyene ennungi gy'atuwadde, abukeezezza ate n'olwaleero nga Mukama akyatuwadde omukka ogw'obulamu. Twongera okwebaza Katonda nti yakuyisiza mu kiro n'abaana bo n'ebintu byo, ate n'olwaleero tulubale ng'olunaku olulala lwe tugenda okuwangaala mu nsi. Era tusaba Mukama atusobozese bwongeere nga tukyali balamu. Abooluganda, omwanjuzi wa programu eno ensulo y'enkya ku lunaku luno olwaleero, terefayina yaffe 3 ABN, nze Nicholas Mugabi, nga nsinziza mu kkanisa eya Seventh Day Abadventist Kampala Central Church mu ttabi lya Mount Zion Ettemangalo Wakiso. Abooluganda, twebaza Katonda nti ate ku lunaku luno lwatuwadde tuzze okuyiga okunywa ku nsulo. Ensulo y'enkya ye programu y'eŋŋanzi ekuteekateeka, ekubudaabuda, ate ekwanjulira olunaku otandiike n'olunaku olwo n'emikisa ng'olega ku kigambo kya Mukama Katonda eyakutonda, nga weenyumiriza mu byawandiikibwa, nga wozdamu amaanyi mu ngeri ki gy'ogenda okuyita mu lunaku, singa gwe kennyini wekka, naye ng'oline Katonda ali naawe ate ng'ali kumpi naawe. Owooluganda, lwaki teweewembeeka tweteeketeeke olw'okuyiga kuno, tukoowole omwoyo wa Mukama atulongamye. Katusabe. Omutukuvu Kitaffe Ayinza Byonna, tukwebaza olw'okuba n'enkya eno tuwadde obulamu, obukeesezza Mukama si ku biragiro byaffe naye ku maanyi go na kisa kyo. Tusaba otusonyiwe ebitagenze bulungi mu kiro kyonna n'olunaku ezaayise Mukama Katonda. Tuzze bujja tutegeere ekigambo kyo ekyokuyiga ku Mukama kiriko omutwe ogamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, thus says the Lord. Mukama, mu nsi eno mulimu ebyamagero ebyewuunyisa bingi, ebimu nga tetubitegeera, twebuuza ne bannasayansi ne batuuka nga tewalina explanation oba kunnyonnyola kwe batuwa. Naye ekigambo kyo kigamba nti mu kusoberwa bwe kutyo bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tuwe okukkiriza ekigambo kyo nti ate tuyinza okubeera n'ebibuuzo bingi, naye omwoyo watulungamye okutegeeranga nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Kisa kyo n'okwagala kwe tubeerereyo n'emirembe gyonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ekyokuyiga kyaffe ekyaleero bwe kityo bwe kitambula, omuntu ogugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Naye mu nsi gye tutambulamu eno erimu ebintu ebimu ebyewuunyisa. Waliwo nabadde ndaba ku kafaananyi akamu ku WhatsApp nga kaliko omuwala akozesa omumwa gwe ng'akwata empandiiso oba kakalaamu n'akuba ekifaananyi, n'asiga ekifaananyi. Ekifaananyi ekirungi nange alina emikono ebiri n'engalo zonna nga kweziri nga sobola kugegenyaako yadde, naye nga kirungi. Kyewuunyisa. Omumwa gw'oyinza okugukozesa otya okusiga ekifaananyi n'okuba feesi y'omuntu n'oteekako byonna ate n'okuteekako nga peyinti nnungi. Nakyewuunyiza naye ne ŋŋamba bye bimu ku byamagero ku byewuunyisa mu lufuutifuuti bayita mysteries of God. Naffe tuyinza okubeera nga waliwo bye tuyitamu embeera gye tulaba ey'ebyewuunyisa, naye nga tukyewuunya bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ekyawandiikibwa kiva mu Yokaana 17:17, naye njaga kusookera ku lw'okumin'omukaaga mu Luzungu ate ndyoke nzire mu Luganda ku lw'okumin'omusanvu. Ku lw'okumin'omukaaga agamba bw'ati: They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth, and your word is the truth. Mu Luganda nekigamba bwe kiti, Yokaana 17:17, ogamba bwe bati: abatukuze mu mazima, ekigambo kye ge mazima. Kankiddemu ebyawandiikibwa Yokaana 17:17 nti nno abatukuze mu mazima, ekigambo kye ge mazima. Abooluganda, waliwo wano essomo lye baatuwadde eriraga nti mu mwaka gwa 1907
mu Bungereza wagwawo embeera etategerekeka, ebirime by'abantu ne bifa, bannasayansi ne bagezaako kujja okuwaayo okunnyonnyola naye nga kwokuba tekumatiza, tekinnyonnyoleka bulungi. Njagala tukuba akafaananyi ako nga tudde mu myaka gy'ensanvu mu Bungereza tukireete wano ewaka, weebuuze akawuka ka coronavirus akaatugoya ne kagoya nyaabula omuzungu nga talina kyakola naye aboyaana, ne tusibirwa mu maka, yadde walina amaka malungi oba gali gatya n'osibirwawo, ab'amamotoka ne bagapaakinga, buli muntu omirimu ne gifa, wali weewunyizaako ennyonyi ne zipaakinga nga bumunyeera, n'olaba ennyonyi zipaakinze ku kisaawe naye nga teri etambula, bizinensi ne zeesiba, nga kyewuunyisa, nga tekitegeerekeka. Kyali omuntu ayinza okugamba kyasimatuka kiky'omuzungu nti naye tasobola kukitegeera mu sisitemu gy'alina nakati kikyatwogeza obwama COVID-19. Mulimu ebintu ebimu ebitubeerako, olinza okulaba emmotoka akabenje n'olaba ne bagamba nti mazima n'okulaba n'amaaso go ogamba nti omwo temwawonye muntu. Mukama yeebazibwe nga mulimu ali mu kutambula yadde talina yadde enkovu. Byebyewuunyisa bya Katonda, byebyewuunyisa bya Katonda. Mwali mulabyeko abalongo abagatte bagatta obwongo omutwe oba olubuto oba ekifuba nti omutima gwe gumu ne bakula ne babagatula ne babeera abantu babiri banjawulo. Byewuunyisa. Naye bw'ati bw'ayogera Mukama, mu byewuunyisa ebyo mu biseera ebisinga tetulina kunnyonnyola kw'amaanyi oba kinnyonnyola kutegeera na kutegeeza na kunnyonnyoka nti ekyo bwe kityo bwe kiri. Amazima gali nti mu nsi tuyita mu bintu bingi nnyo bye tutasobola kubeera na kunnyonnyola kulungi oba kumatiza. Nga bwe tusobola kunnyonnyola ne tugamba sayansi ono ye coronavirus yamuyitawo obutatubuulira with precision nti omuntu ayinza kwekuma bw'ati. Akawuka kano n'oteekako masiki n'okola kino social distance ate munaabe mu ngalo ate mukole bwe muti, ebyo byonna naye sayansi akyalemererwa okutuwa ekyo ekimatiza n'abasawo nabo nga bamutya. Wayeri akatandika ne Uganda nga n'abasawo basobola okudduka okolamuko katono bwe kati buli omu n'aboyaana n'agenda. Byewuunyisa ebiri mu nsi muno. Ebimu bikubiri mu Bayibuli kyekyewuunyisa nti ekyennyanja kisobola okuvaamu ebyennyanja ne biriisa abantu ku Mukama n'abibumbulusa abantu 50,000 n'emigaati ate ne bufikkira ne bifikkirawo n'agamba n'ebyo ebifikkidde mu bikuŋŋaanye tebikirizikika. Naye mu butakkirizika obwo buli mu buntu nga ffe nze naawe tuyinza obutakkiriza olw'okuba okukkiriza kwaffe kutono. Ne Saala bamugamba nti ajja kubeera olubuto azaale omwana, yasekerera n'aseka. Abasoma bulungi Bayibuli mu Lubereberye 18:14 malayika abuuza naye Saala ng'asese, waliwo ekiyinza Mukama? Tekiyinza Mukama. Naye olw'okuba okukkiriza kwaffe kutono nnyo, si kwangu nnyo, tukenenterwa nnyo, twagala nnyo bino ebirabibwako, twagala kuprovinga kisoboka, tulina solution, we can prove. Abangereza bwe bagamba. Naye mu bulamu bw'ensi eno mulimu bintu bingi nnyo bye tusobola kuprovinga, bingi nnyo. Wali weewunyiza lwaki omuntu abeerawo n'ayasama naye tewali gwawuliddeko nti ekiro yasamye ekiyenje ne kigenda mu nnyindo, yafudde kiyenje naye nnyindo ziri open, omumwa guli open naye weebase. Oba ofudde nti omuntu alibwa. Ebyo byewuunyisa Mukama bye yatugamba. Naye oluusi tubeera n'ebibuuzo bingi nnyo nga twagala ansa naye nga ansa ntono nnyo, okunnyonnyolwa kutono nnyo. We wavudde ekigambo ekigamba bw'atyo bw'ayogera Mukama, tutandika okweyigiriza empisa ey'okukkiriza ebintu bya Mukama, tugambe nti bw'atyo bw'ayogera ani Mukama. Olw'okuba tugambe kale si bansi, naye n'atugamba nti ffe bw'atyo bw'ayogera Mukama mu lunyiriri olwo lutuzzaamu amaanyi. Lwaki? Lutugambye abatukuze mu mazima, ekigambo kye ge mazima. Ekigambo kya Mukama ge mazima. Buli wofuna ebitalina kunnyonnyolwa, ddukira eri ekigambo kya Mukama. Ogambe bugambi kimu, thus says the Lord. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukama bw'ayogera, abatayogera naffe kutubuulira ebyo bye tulaba.
bye tusobola kukwatako, bye tusobola kugamba nti kino wokigattana kino kivaamu kino, Mukama annyonnyola n'ebyo tutalaba ng'okununulibwa kwo. Sayansi ayinza okukunnyonnyola nti wanunulibwa na musaayi gwa Yesu Kristo, nti Kristo yakka era nakka ate n'agenda. Abasayansi bajja kugamba gravity forces, naye Mukama yawakanya gravitational forces n'agenda. Amaanyi agasika ekintu ne kikka wansi, Yesu yagawakanya n'agenda olw'oyo, olw'obutonzi bwe, olw'okubeera nti no ye Katonda. Kiki kye ntegeeza mu kyokuyiga kino abooluganda? Emboozi eno kutegeeza nti yadde mu nsi eno tulina ebibuuzo bingi, yadde mu nsi eno tugezaako ne tuteekamu obwongo bwaffe, naye ebintu ebimu tubikkiriza olwa Katonda nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Mukama bw'alagira oluusi tubeera n'ebibuuzo. Ekyo kikola amakulu, kivaamu ki, kitegeeza ki, ye lwaki nkikola? Njagala otunuulire komanda w'amagye akaana akawala gwe kaagamba nti mu nsi yaffe waliyo nabbi ajja kukolako, naye bw'atuuka nabbi n'amugamba webbike mu mugga. Omulundi ogusooka, ogwokubiri, komanda simanyi wano bamwali mulabyeko bakomanda b'amagye bajje no nga bali oba Field Marshal, akaana akawala ne kamugamba nti genda ewaffe eri waliyo omugga, ng'ate ewaffe nteri migga gyo ewammwe gye giri ginyirira nnyo okusinga egyo ewaffe. Naye komanda olw'okukkiriza, twala ekyo ekyokuyiga, olw'okukkiriza, thus says the Lord, bw'ati bw'ayogera Mukama. Komanda ono olw'okuba yawuliza okukkiriza okwo, yebbika omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogwomusanvu, n'alyoka afuna ekyamagero kye. Tulina okubeera n'okukkiriza okwo nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Njagala otunulira ekyokulabirako ekirala. Abaana ba Isirayiri baŋŋanze bagenda ku Yeriko, bagambye gwali olabyeko sayansi abasoma architecture, ba civil engineer, baani nti ekizimbe bakizimba ne bakibugwe nti ogenda kuyimba oluyimba weetooloole, mulundi ogw'omusanvu gugwe. Sayansi kyoyo. Era nammwe abakristaayo ne mutandika okuyimba we are marching to Zion nga mwetooloola bwe muti. Omulundi ogusooka temulabako yadde lwatika, omulundi ogwokubiri tewali yadde ejjinja livaako, ogwokusatu, ogwokuna muli ku Yeriko. Naye wali sayansi ayinza okugamba naye bye mukola mulina amagezi, naye bya Mukama byewuunyisa. Omulundi ogw'omusanvu Yeriko n'agwa. Ekyo kye bayita nti thus says the Lord, okutwala ekigambo kya Mukama nga bwe kiri, singa sayansi bwali, singa ensi explanation oba okunnyonnyola kwegenda okutuwa, singa gwe bw'olowooza okusoma kwo, obuyigirize bwo, entambula otambudde nti otambudde amawanga sikirabangako. Mukama waffe Katonda bw'aba agambye nti kibe, thus says the Lord, bw'ati bw'ayogera Mukama. Tutwala butwazi ekigambo kye nga bwe kiri. Abooluganda enkya eno ku programu yaffe enenganzi ensolo y'enkya, katutwale ekigambo kya Mukama nga bwe kiri nti bw'ati bw'ayogera Mukama. Tetwetaaga nnyo oluusi sayansi kutuwa explanation zonna, yadde mulungi simuwakanya. Tetwetaaga nnyo kunnyonnyola byonna yadde birungi singa tuba tubitegedde. Ekyamateeka 29 kigamba nti there are those secret things, waliwo ebyobuziba bye tutajja kutegeera. Abantu bagadde okutegeera byonna, technology biki bi Mr. Google ne bagenda wano bafune answer, naye waliwo ebyobuziba gwe nange Mukama yabireka byabyesigaliza, naye nga tugamba bugambi tutya bw'ati bw'ayogera Mukama ne tukkiriza. Kyawandiikibwa kino kitukubiriza okubeera n'okukkiriza okusukkako ku bye tulaba, okusukkako ku bye tuyize, okusukkako ku sayansi byayinza okutuwa, okusukkako ku bwongo bwaffe, okukkiriza okwo okusukkako ku kyoyinza okubeera nti nno naye kino na kino kivaamu kino. Ebitakola makulu. Tunuulira musajja wattu Ibrahimu asabe bamuwa akaana, ali ku myaka egyo akaddiye, bamuwadde akaana, Mukama agamba katwalo kasaddaake. Ibrahimu lwaki teyabuuza mu kaseera ako nti ekiweebwayo kiruwa? Ngenda kusaddaakaani. Kayiza kana kuba kawadde enku kasitula kagenda, naye labayo bw'ati bw'ayogera Mukama. Ibrahimu agenda okugira bw'ati n'agamba Ibrahimu agenda okulaba ng'alaba omwana gw'endiga. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama etukubiriza okubeera n'okukkiriza nti yadde tulinga abasembedde we tulaba nti wano tewasoboka, kisoboka mu linnya lya Yesu Kristo.
bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nga tukomenkiriza kiraga obukulu bw'ekibuuzo n'obukulu bw'engeri abantu gye basobola okubeera okwesiga ekigambo kya Mukama Bayibuli. Nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'agamba nti nakumanya nga sinnazaalibwa, yadde oli mulwadde ng'oweddeyo, yadde onoonyeza emirimu nga gibuze, yadde weebuza ebibuuzo lwaki nze, mu kwebuuza okwo ebibuuzo bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nakumanya nga sinnazaalibwa. Olina enteekateeka yo, si yakukosa naye ya bulungi, yakugaggawaza, yakusomosa kuva ku level eno okudda ku ndala, naye bw'atyo bw'ayogera Mukama. Totunuulira mbeera y'eno, tunuulira ekigambo kya Mukama kye kigamba. Abamu abadokita bagamba, abasawo n'agamba oyo bibye ne mukyalo mutwale. Naye Mukama bw'aba agambye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, amazima gali nti okukyusibwako, okuwonyezebwako kujja kubeerawo mu linnya lya Yesu Kristo. Tulina okukkiriza okwo, okutwala ekigambo kya Mukama nga bwe kiri, okusinga bye tulabako, okusinga bye tukwatako. Tulina okukkiriza okwo okugamba nti Bayibuli bw'eba bwe ekyogedde tukale oba tubeera waliwo kye tuyita intellectual debates. Abasomyeko abayivu babeera n'okukubaganya ebirowoozo, naye kino kituufu? Abamu ne batuuka n'okutuuka okubuuza ebibuuzo nga bino, naye Katonda gy'ali? Waba gy'ali ani yatonda Katonda? That says the Lord. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti ku lubereberye Mukama yatonda eggulu n'ensi. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Kati gwe bw'onodda mu kubuuza ebibuuzo, yaliwa, ayaye akola ki, ani yamutonda, biki, okukkiriza kunga okusebengerera. Bulijjo okoma okubuuza ebibuuzo ebyo ng'otandika kubula mu kukkiriza, naye ekkiriza kimu nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti ku lubereberye Mukama yatonda eggulu n'ensi. Ate Mukama n'akutonda mu kifaananyi kye. Amazima gali mu kigambo kya Mukama. Kyova Yesu Kristo we yali akomekereza yasaba ssaala n'agamba ayi Kitange, sanctify them by your word, your truth, and your word is the truth. Nti ayi Kitange batukuze mu mazima, era ekigambo kyo ge mazima. Jjukira yasoose kugamba nti kale yadde bali mu nsi naye tebali mu nsi olw'okuba nange siri mu nsi. Naye akoowola Saala n'agamba ayi Kitange batukuze mu mazima, ate ekigambo kyo ge mazima. Abooluganda, Kamukama atukuze mu kigambo kye, ate tulyoke tulabe emikisa gye. Kamukama tubeere nga tweteekateeka mu bulamu obutaggwaawo, tutwale nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Ebintu by'ensi bwe tunaabigendamu nnyo nga twagala nnyo okulaba ebyo ebirabibwako, tujja kwerabira ekigambo nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama kireeta okubuusabuusa, doubt, skepticism, okubeera nti obuusabuusa. Abantu abamu mwebuusabuusa, oyinza n'okubuusabuusa nti naye kituufu eggulu gye riri, naye kituufu mutukufu gy'ali. Abamu mutuuka n'ekiseera ne weebuuza nti naye Katonda ye ensi eno kituufu erizikirizibwawo yonna, ebizimbe bino ebiri London, ebiriwa New York, sayansi ono Dubai, ebizimbe ebirala ebiri ku mazzi, kituufu enkomerero erituuka byonna ne bisaanawo. Bwe kibeera nga kigambo kya Mukama kye kyagamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti olunaku lujja kutuuka nga akagombe k'enkomerero, bwe kibeera nga bwekityo bwe kiri era ng'okkiriza, kituufu bw'atyo bw'ayogera Mukama. Amataba tegaaliwo kwa Nowa, emyaka gyali gimaze emeka nga enkuba tetonnya, naye olw'okuba bw'atyo bw'ayogera Mukama, Nowa naye yasooka kugamba naye Katonda ono kirabika simutegeera butegeezi, tetulina nkuba, tewali kintu ngamba nzimbe eryato. Nowa yalina okukkiriza nti bw'abeera nga bw'atyo Mukama bw'ayogedde, it doesn't matter how long rain has taken without raining, tekikola makulu oba enkuba emaze ebbanga ki nga tetonnya, Nowa yazimba eryato olw'okuba yagendera ku lwatu bw'ayogera ani Mukama. N'olw'ensonga y'abooluganda, naffe tutwale Katonda nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, tulekere okubuusabuusa, tulekere awo okuteekamu okugamba nti naye Katonda kino tekisoboka. Tulekere awo okubeera n'endowooza egamba nti naye kino Mukama sikiraba mu makulu, sayansi kyaliwo. Gamba bugambi nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Enki eno abooluganda nga tugenda tutandika olunaku, twesiga ekigambo Bayibuli, tuddemu mu kigambo kimu nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Nga Yesu bwe baamukema, Sitaani ng'amukema yagamba nga kigambo kimu, it is written, kyawandiikibwa. N'olw'ensonga eyo naffe nga tutandika olunaku lwaleero, mu yaffe eno ensulo y'enkya, tuleme kubuusabuusa, tuleme kubwebuuza ibibuuzo bibuusabuusa kukkiriza kwaffe.
naye tukkirize nti bw'abeera nga Kristo yakyogedde, bw'ebeera nga Bayibuli bw'ekyogedde, tugambe bugambe nti amiina, bw'atyo bw'ayogera Mukama. N'olw'ensonga yawe Oluganda nga tugenda otandika olunaku, njagala nkulekere ekisa kya Mukama Katonda kikubeere. Wonoofunangamu okubuusabuusa, wonoofunangamu okwebuuza, wonoofunangamu ebibuuzo ebitannaakuddibwamu, wonoofunangamu embeera yonna ereetera okugamba naye Katonda kino kiri kitya, ddayo mu Bayibuli osome kikugamba kitya nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Nga tukomeekereza waliwo ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa 22:12 agamba nti kale laba nkomawo mangu. N'empeera awo oyo buli omu akomawo mangu. Wekibeera nga ekyandikwa kya Mukama kigamba kale laba nkomawo mangu, kitegeeza nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Oba ensi eneefuula etya, tekinologi n'abeera atya, buli kintu ne kibeera kitya, bw'aba Mukama Katonda akyogera nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti nkomawo mangu. N'empeera okuwa buli muntu nga bw'akoze. Mukama atuwa ekisa nti bw'aba akomezaawo bwakabaka bwe tusangibwe nga tusaanidde. Katwebaze olw'ekigambo kye nti bw'atyo bw'ayogera Mukama, kitunyweze mu kukkiriza. Katwebaze. Ayi Mukama Kitaffe Ayinza Byonna, mu linnya lya Yesu tukwebaza enkya eno ennungi ne puroguramu yo enteeketeeke gye wateekateeka ensulo y'enkya. Tukwebaza olw'ebyawandiikibwa n'ebyokuyiga by'otuwa buli ntakira, ate n'olwaleero otuwadde ekyokuyiga ekigamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Taata otusaasire mu linnya lya Yesu. Tulina okubuusabuusa, tubeera okukkiriza kwaffe ne kusazibwamu Mukama, ne tubeerawo ne twebuuza ebibuuzo, oluusi ne tubiva nako olw'okuba tetulaba, tetubikwatako, tubuusabuusa mu linnya lya Yesu. Mukama, nyweza okukkiriza kwaffe, nyweza ekigambo kyo mu Bayibuli mu mitima gyaffe, yadde tunaabeeranga nga tuli balwadde, yadde binaabeeranga nga biganye, yadde tunaabeeranga nga tusobeddwa, tujjukire ekigambo kimu, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tiyatumanya nga tetunazaalibwa, ye nannyini zaabu ne ffeeza. Oyo Mukama Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, alina enteekateeka esingako obulungi. Bwe tunaabuusabuusanga mu baana baffe oba banaavaamu kiki, bw'atyo bw'ayogera Mukama, gw'omanyi ebiddako. Kanisa yaffe Mukama ogikulembere, omwoyo oyo atulungamye okutwalanga ekigambo kyo nga bwe kiri nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tusabira bakabona, abaweereza abo, abasumba, abakadde b'amakanisa, abaweereza buli ssekinumba departmento, mu linnya lya Yesu bawa omukisa ogwamuyiika. Bakulembere kanisa yo ng'eri mu mbeera ey'okwebuuza ebibuuzo, abamu ne baagala n'okuva ku mugendo olw'okuba tebajjukira kyawandiikibwa nti bw'atyo bw'ayogera Mukama. Kulembera abakulembeze b'ensi nabo bajjukire nti se beetonda. Ebifo bye balimu Mukama gwo basobozesezza, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Bagolole etumbayi Mukama, baleke bakukkirize ate bakomewo bakusinze emirembe n'emirembe. Ayi Kitaffe Ayinza Byonna, tusonyiwe. Akamwa kaffe n'ebirowoozo byaffe biseerera ebiseera ebisinga, naye olw'okuba bw'otyo bw'ayogera nti bwe tunaasabanga mu linnya lya Yesu ne twenenyanga Mukama n'amazima, gwe ojja kuyima mu ggulu eyo otusaasire era otusonyiwe. Mu linnya lya Yesu Mukama, sonyiwe ebibi byaffe, sonyiwe ebyonoono byaffe, ate otuzze bujja amaanya gaffe ogateeke mu kirabo kye eky'obulamu. Ayi Mukama Katonda, yongera okubeera naffe mu ngeri enjawulo. Tusabira 3ABN Telefaina, Avento Ministries, abakozi baayo, abannakyewa na buli muntu ateekamu akasente n'okuwagira omulimu guno okugamba nti Mukama enjiri yo ey'okugamba nti bw'atyo bw'ayogera Mukama egende mu maaso, mu linnya lya Yesu bawa omukisa ogwamuyiika. Minisitule eno gigaggawaze egende wala nnyo, abantu bafune obubaka balokolebwe, tuteekebweteekebwe olw'okujja kw'omulundi ogwokubiri, olw'okuba tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda, olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.